Poliisi mu disitulikiti y'Emityana eri ku Omuyigo ogw'omusajja Peter Bafiirawala agambibwa okutemula munywanyi we nga yamulanze kumusigulira mukyala. Omusasi waffe James Kaana Ssebuguzi kaatwa ebisingawo. Awenjezebwa ye Peter Bafiirawala omutuuze ku kyalo Busaato kya Mugemule ekisangibwa mu ggombolola y'e Kalangaalo mu disitulikiti ey'Emityana. Kiteeberezebwa nti mu kiro kya 25 Desemba ono nga zikunukkiriza okuwera ssaawa nga 6 ez'ettumbi, Bafiirawala Peter ono yakira munywanyi we Ssekiwunga Edward. Okusinziira ku poliisi, ababiri bano Ssekiwunga ne Bafiirawala babadde ba mukwano ddala era nti ku olwo Bafiirawala yayita Ssekiwunga ewe mu makaage banywemu bonna ku twenge. Nti kyokka eyo mu kiro nga Bafiirawala otulo tututte, Ssekiwunga yasalawo okufuluma mukko ne mukyala wa Bafiirawala era Bafiirawala agenda okudda engulu nga Kabiite we taliiwo. Bafiirawala bwe yagezaako okulondoola, Kabiite we atanaba kutegeerekeka mannya yamusanga ne Ssekiwunga Edward mu lusuku nga beesa mpiki. Era nga poliisi egamba nti obuzibu wano bulabika we bwavudde. Bafiirawala ono lwategedde nti emberenge egaze n'abulawo awamu ne mukyala we era ng'omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Wamala Afande Rachel Kawala atubuulidde nti bajjayo n'ag'omu buto okulaba ng'omusajja ono afunibwa avunaanibwe ng'amateeka bwe galambika. Olwamaliriza okukola ekikolwa ekyo n'abulawo awamu ne mukyala we nga tutaddemu amaanyi mangi okulaba nti omwami ono Bafiirawala Peter tumukwata amateeka gamuvunaane. Ku CBS FM entegesi y'enkuuka Masavu, James Kaana Ssebuguzi, Emityana. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibwa ku langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta, ennyumba ya kyama, basange ku ofiisi yaabwe Chengera, opposite Orange City, esimu 0704 80 M905. Singa omuntu afa ne be yalonda okuteeka mu nkola ekiraamo ky'abamu ne bafa, abasigaddewo ku bo balina eddembe okuteekesa mu nkola ekiragiro eba ebiri mu kiraamo ekyo nga munnamateeka Simon Kigundu bw'annyonnyola. Buddira bano abasigaddewo nga bakyali balamu kwabo be yanokolayo okugeza singa balonda abantu nga 10 8 ne bafa bana babiri abasigaddewo basobola okugenda mu maaso ne bateekesa ekiraamo mu nkola oba singa balonda nga 3 ababiri ne bafa ono asigaddewo obuyinza budde eri gyali okuteekesa ekiraamo ky'omugenzi mu nkola wadde bali be yalondebwa nabo baafa okusinziira Kawayiro 269 akitteeka erirambika ku by'obusika oba giyite Succession Act. Abamu ku bakulembeze ba taxi n'obutale mu kibuga Kampala bawanjagidde abakulembeze abajja abakalondibwa okulembera ekibuga Kampala mu kitongole ekya Kampala Capital Authority KCCA okufaayo ennyo okulungamya n'okukomyawo emitima gy'abannakampala naddala abakolera mu butale ne taxi egize gikosebwa olw'ebikwekweta ebikolebwa aba KCCA. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni Kaguta Bwabulwa yalonze Hajati Sharifa Buzeki ne Moses Kigenyi okukulira ekitongole ekya KCCA nga bano yabalonze okudda mu kifo ekyalimu Dorothy Kisaka eyakawumuzibwa gibuvuddeko. Abamu ku bakulembeze bategeezezza nti abalondeddwa abajja balina okutuula n'abakulembeze abalala okusala amagezi ku ngeri gye banaakulemberamu ekibuga awatali kwolesa lyanyi na kifuba. Abakulembeze abo tunaabafuna gye bujja. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola.
Dr. Dewo Kizito Lukyamuzi annyonnyola ku migaso egiri mu kulya ebibala. Ebibala bye bimu ku bintu ebiri mu tuluba ery'emmere gye tulya eziyiza obulwadde, naye ebintu ebinene nnyo ebisinga ebirimu ye vitamin C. Vitamin C akola ku mulimu ogw'okuzimba obutafaali bw'omubiri era agasa nnyo. Kaakano katukutuuseeko abamu ku bakulembeze mu kibuga Kampala abakulembera emirimu omuli obutale ne takisi abasabye nti abalondeddwa okulembera ekibuga Kampala basaanye batuule n'abakulembeze abalala okuteesa ku ngeri gye banaakulemberamu ekibuga mu kifo ky'okukozesa amaanyi. Okenya Kamada muwino ndi omupya musubiramu okukola ebirimi banne. Sooka kukwatagana n'abasuubuzi n'abantu bonna bali mu kibuga naddala informal sector okugatta abantu okukomyawo emitima gyabwe gibadde gya Sekindi Rashid asente b'abavuzi ba taxi kibiina mu twegattira ekya Butof. Kye tumusaba kwe kubeera nga akolagana obulungi ne bannakibuga bonna basanzeemu. Tumwewaza ebigambo by'abantu abakeera mu maofiisi abaleeta eŋŋambo abaleeta amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu n'essomero lya St John's SS Wakiso Namusera ku Lwehoima lya One A-level n'okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso. Essimu 0701 384 133. Tiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abazannyi abatasukka myaka 17 eya Uganda Cubs egenda kuyingira ekisaawe olwaleero okuzannya omupiira ogw'akamalirizo ne Tanzania mu mpaka za Africa Cup of Nations Under 17 Sekafa Zone Qualifiers ezindira wano mu Uganda. Omupiira guno ogenda kuzannyibwa mu kisaawe eky'ennakivubo ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Wabula ng'omupiira guno tegunnatandika wagenda kusookawo omupiira ogw'okulwanira ekifo ekyokusatu wakati wa South Sudan ne Somalia ku ssaawa 7 ez'emisana. Uganda Cubs okutuuka ku final yakuba Somalia goolo 4-1 ate nga Tanzania yakuba South Sudan goolo 4 ku bwereere. Uganda ne Tanzania bwe bagenda okuzannya final basooka kusisinkana mu kibinja era ttiimu zino zaagwa maliri ga goolo 1-1. Omutendesi wa Uganda Cubs Brian Ssenyondo agambye nti ttiimu eno agitegedde ekimala era agitegese bulungi okwangula ekikopo kino nga n'abazannyi be bonna 26 bali mu mbeera nnungi ddala. Uganda ne Tanzania oluvannyuma lw'okutuuka ku final eno zaakakasiddwa okukiikirira ekitundu ekya Sekafa mu mpaka ez'akamalirizo eza Africa Cup of Nations Under 17 ezinabawo omwaka ogujja e Morocco. Uganda era yakweyambisa empaka ezinabeera e Morocco okulwana okukiika mu mpaka z'ensi yonna eza FIFA Under 17 World Cup eziribeera e Qatar. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku Lwentebe. Essimu noti 7 noti 6 1 nga bali wamu ne M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajani kawomera ne M-Chad Mchuzi Mix akanzaali akazito yenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481. Gavumenti ya Japan olwaliro eyisiza embalirire y'ebyafaayo ey'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 ng'omutemwa gw'ensimbi ogusinga obunene gugenda kulabirira bakadde mu ggwanga eryo. Japan y'emu ku nsi ezisingamu bannamukadde abatuuludde mu myaka era mu mbalirire esomeddwa eya triliyoni 115 ez'ensimbi za Japan, triliyoni 38 zigenda kulabirira bannamukadde. Ssaabaminisita wa Japan Shigeru Ishiba alagudde nti Japan yolekedde akatuubagira mu biseera eby'omu maaso kubanga bannamukadde bangi tebaliiko ayamba ate nga n'abavubuka batono abaliwo tebaagala kuzaala nga okuva mu ssematalo owookubiri Japan omuwendo gw'abannansi gwezaala gwongera kwesala bwesazi. Gye buvuddeko katono gavumenti ya Japan yassaawo n'omutemwa gw'ensimbi eri abasajja nga buli mwana azaalibwa gavumenti esasula taata w'omwana oyo nga ekiruubirirwa kwe kutaasa ensi yaabwe ku bagwira aboolekedde okugirya wabula era omuwendo guno tegunnakyukako. Agavuddemu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gakutuusibwako Supertech akuuma akayamba mmotoka yo okukendeeza ku nnywa y'amafuta ebitundu 12 ku 100 ssaako okukuuma yingini yaayo nga nnamu n'obutafuuwa kikka.
okumanya ebisingawo okuba ku 0751460012 nga bali wamu ne Kyaddondo Technical Institute e Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering, technology ne business ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wanjawulo mu katale k'ebyemirimu. Mu mawulire ag'empuna, omukazi Kalintondo asannyalaza emirimu ku kkooti enkulu bw'atutteyo omusango ng'avunaana bba nti takyamuwa budde obusinga buwa kikapa kye yagula. Mu mpaaba etwaliddwa mu kkooti enkulu mu kibuga Kanaataka ekya Buyindi, omukyalo ono alumiriza omwami we gwe yafumbirwa nti amukeese amagezi gonna agamalira ku kulabirira kikapa. Awaka bonna ne bwe batafuna kyakulya ne basiiba enjala ng'enjogera ya luno ye tebimulya kavuna kapa yeefuna ekyerya. Wabula amawulire gategeezezza nti kkooti omusango guno egugobeddewo n'erabula omukyalo oyo obutaddayo okugitwalira katemba waabwe, era abalamuzi balaalise nti aliddayo okubatwalira katemba ow'engeri eyo gwe bagenda okusiba. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yalonze Hajjati Sharif Abuzeki okulira ekitongole ekya Kampala Capital Authority KCCA ne Moses Benoni Kigenyi ng'omumyuka we, era bano bagenda kuddambikira ebya Dorothy Kisaka ne Engineer David Luyimbazi. Okulondebwa kwa Abuzeki ne Higenyi kulinze okukakasibwa akakiiko akavunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti aka Public Service Commission. Mu katundu kaffe kano nze nga bwe ndaba tukuleetedde Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago nga yanukula ebibuuzo ebimubuziddwa Alex Nsubuga Katabalwa ku kulondebwa kwa Abuzeki n'Ekigenyi, wabula n'alabula nti ebifo ebibalondeddwamu byokya. Omulodi wangisebo oyogera ki ku kulembeza obupya bwa KCCA president yalonze? Nkyabyetegereza kubanga abantu be yaleese sibawulirangako mu bulamu bwange bapya nnyo. Tukyabanoonyerezaako wajja babadde bakolera biki bye babadde bakola bafaanana batya, ebizibu bya Kampala babitegeera oba tebabitegeera, babisobola oba tebabisobola. Sobola balina kipya kye banaaleetawo ekizo kirema bali ba Idi abalala. Mwami Yoweri Kaguta Museveni abantu bano tatera kubalonda kujja kukola, era abaweereza nnyo kukola mirimu gye gya byabufuzi. Jjukira bulungi 2016 bwe yali agoba Jennifer yagamba gwe Jennifer gonsudde mu kibuga Kampala. Era ne Jennifer bwe yali ng'alizayininga yagamba singa namanya obuzibu obuli mu kifo kino omulimu saaligukkiriza. Ekigambo ekyo njagala Sharifa adde yalaba resignation letter ya Jennifer Semakula Musisi, ebigambo bye yayogera n'agamba nti singa namanya omulimu ogwo saaligukkiriza. Na buli avuddewo abadde avaawo ng'afeesa. Mmanyi bulungi ne Busa afeesa, mukyala Kisaka n'Ekiruyimbazi bali mu kkomera. Ye mukyala Tukayirwa Judith yagenda n'agenda mu America n'ava ne wano. Kwegamba ekifo ekyo kizibu nnyo. Kaakati ndabira ddala oyo mukyala Sharifa. Naye kati olinga mutiisatiisa Lord Mayor? No, sikumutiisatiisa. Bw'olwa ku kyalo omanye enkuba weeva. Kano akaalu ka Kampala tukaluddeko. Ndabye executive director abazze balinga 6. Ndabye ba minister ababadde wano obutobala. Ndabye ba RCC ab'amaanyi abanafu. Kwegamba buli kika kya muntu yenna Mwami Museveni gwe yali yaddagadde okulonda kyonna nkirabye. Naye ono simanyi byafaayo byo bifaanana. Anti bagambye alina masters bukugu mu bya human resource. Kwegamba alina obukugu bwe bwagenda okukozesa mu Kampala. Obukugu bwe buyinza okuba nga bukola walala gy'abadde mu comfort zone. Ayinza okuba nga abadde eyo mu SC naye bino byazzeemu birala. Tomukanze omulodi? No, musaasidde busaasizi mukazi wa taata ajjidde mu kaseera nga 2006 nga akubye koodi. Mwami Yoweri Museveni ajja kumwagala amunoonyeze obululu. Bajja kwagala okulaba nti bawangula obwa MP, bawangula obwa Lodi, bawangula obwa kansala. Mukyala Betty Kamya yamusuubizaako wano nti yagenda namuleetera 80 ku buli 100. Kakati musaasidde nti akaseera we bamuleetedde kambirigo. Ate nga Mwami Museveni budget yagisaze dda kubanga ye mukyala Kisaka wabeereddewo budget ebadde ya buwumbi 83. Kakati gye tugenda budget ffe mwaka papa empya gye baafulumiza bazisaze zigenda kubeera obuwumbi 555. Kakati ono agenda kukola ki mu mbeera efaanana bwetyo? Omulodi oba gwe buzibu abantu mukaaga bonna bagenda balemeddwa. Oba gwe buzibu w'e Kampala
singa nze nali kizibu singa ekibuga si kyakirimu. Kakati mu mbeera eno omukyala musaasidde olw'ensonga nti nze nina principles 5 kweziza entambuza n'abantu bentambudde nabo oba amateeka gange nze nga road mayor bannakampala go bapansa ekifo amateeka 5 ge nateekawo nga nti bw'omenyako limu ebiddirira tonnenya weekumire mu leeniyo nga bw'enoobeera ku luguudo n'omanya nti etteeka lyakuwa leeniyo yeno lyekkuba olina okuyita ate bw'otandika okuvuga zigizaga ng'olwo tutomeregana. Eryokubiri ya accountability twagala bwerufu nojja kuteeka lyanyi ku banaku abatembeeyi n'abalala ng'era ekibuga kikunemye. Eryokuna kwe kujja ne agenda ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni gye njogeddeko eyo okugamba nti gwe ogenda kunoonyeza Mwami Yoweri Kaguta buganzi mu kibuga Kampala asobole okuwangula mu 2026 oba n'abantu be bwangula obw'omupiira obwa road mayor. Ekyo nakyo kiba kikulemye. Kyenkugambye nti Kampala ayokya gwe buli lw'onojja n'ekifaananyi bw'ekityo oledde ekyofa togabye musajja wattu yajja n'embeera eyo naye Kampala mukubyekubye agenza kkakkana naye kati wetwogerera talina njawulo nabampimba za Sakana ba Franka tumwebaze na Bahudu Hussein yazzeeyo eri. Kakati kansuubire nti omukyala buzze kiine munne tebajje na kifaananyi ekyo kya muliro mungi ng'omugole omupya azze mu ddya n'alowooza nti agenda kukyusa kino ne kino ne kiri ate balina mandeeti y'abantu balina obuyinza bw'abantu. Ekyo bw'anajja n'ekifaananyi nga yalowooza nti azze na lyanyi lya Museveni anti president yamulonze anti alina okumanya nti oli amulonze wano tebaamulonda nti oli amulonze Mwami Yoweri Kaguta Museveni wano mu Kampala